ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Abooluganda b'ebitiibwa abakkiriza abalungi abatulaba okusinziira yonna gye musinzidde, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. نعم. olwaleero ab'ebitiibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tuzze ne sheekh wange muganda wange Sheikh Siddiq Nasir Mubiru, barakallahu fikum. Sheikh soko batolere ku salaamu eyamangu ekitonde mpola. Salaamu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Olwaleero barakallahu fikum tulina sheekh waffe owekitiibwa barakallahu fikum gwe tugenda okutambula naye biidhinillahi tabaraka wa taala, era tugenda kulaba ku kiyitibwa mu kusooka wano tugenda kulaba ku kiyitibwa ahamiyatul aqida, ahamiyatu tawhid, obukulu bw'enzikiriza, obukulu bwa tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu amthalakum. La shakka tewali kubuusabuusa n'akamu n'akeddagala nti enzikiriza eno aqidatu tawhid, enzikiriza y'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala fi haqiqa dhat ahamiyya baligha, wallahi erina importance nene ya mugaso nnyo, kugamba kikulu nnyo eri omwana Adamu, kikulu nnyo eri society okutwaliza awamu, kikulu nnyo eri famire wa hakadha. Barakallahu fikum. Naye nja kusaba sheekh waffe Sheikh Siddiq Nasir Mubiru biidhinillahi tabaraka wa taala atulageyoko ku bimu ebiraga obukulu bw'enzikiriza, ebiraga obukulu bwa tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam sheikh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mukadde wange wekitiibwa Sheikh Abubakar Muhammad Serunkuma, saba Allah kusiime ne bakadde baffe bonna abashuyuuku abalungi. Omulamwa gwongambye okukoonako sheekh munene munene, saba Allah ffenna atuwe enzikiriza entuufu mu bimu ku birungi oba ebibala ebyokutereeza enzikiriza n'oba ng'oyawula Allah tabaraka wa taala mu butuufu bw'okumwawula, kwe kufuna essanyu kuno ku nsi. Abantu twogera ku lye bayita essanyu, abamu badduka eno n'eno noonya ssanyu nkola kino, naye oyo yenna ayagala obulamu obuwooma obujjuddemu essanyu kutereeza nzikiriza. Essanyu kugamba lye bayita essanyu erya nnamaddala. Obulamu buno abantu boogera ku kulya life, tibagende eno nene esi life, lye bayita life eri mu kusinga Allah, okwawula Allah tabaraka wa taala. Obulamu buno bugenda kuwoomera nawe weewunye. Kyova laba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala ebigezo bye yayitamu ebinene byonna abayizi be bamunakuwalirangako nga al-Imam Ibn al-Qayyim, naye ng'abagamba jannati fi sadri, ejjana yange eri wano mu kifuba. Buli bwayogera ku Allah obuwoomerevu obwo, ye Allah mu Qur'ani yatugamba mu suratu Nahl, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Yenna akola emirimu emituufu emirungi, kaabe mwami kaabe mukyala, naye on condition nga mukkiriza, ayawula Allah we, alina tawhid, talina bigali, talina bwirizi, talina shiriki yenna nga amutadde lubaala byamuwakanyiza
ng'asinza Allah mbutuufu okumusinza Allah eno yagikola endagaano yagamba falanuhiyannahu hayatan tayyiba tugenda kumuwangaaliza mu bulamu obwomu obulungi obw'essanyu obweyagaza ate tebigenda kukomaawo ne ku lunaku luli essanyu terigenda kukoma wano naye Allah n'agamba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun ne ku lunaku olwo obulamu bweyongera okukola ki kwegamba kubikwataganako n'obuwangaazi obulamu mashaallah bugenda kuba bulungi ate sheekh oyogedde ekigambo ekyo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyalese ekitiibwa barakallahu fikum kati bwe tukyetegereza ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakiteekako ta'kidayi enyweza za mirundi ebiri afi bidaya wa fi nihaya kuntandikwa ne kuki ne kunkomerero fala eyo lamu ta'kid ate kadhalik nenu litawkid falanuhiyannahu mashaallah nga ne bwatandika kasiza wallahi talimba mashaallah mazima naki naye tunulira Allah okutuuka n'okukikakasa bwatyo kukwongera kulaga nti yenna ayagala obulamu obujjuddemu essanyu wallahi tolina gy'ogenda kubujja okujjako ng'ozze n'otereza enzikiriza n'otereza ekiyitibwa abooluganda batuwuliriza batulaba n'otereza ekiyitibwa tawhid al-islamiya enzikiriza y'obusiraamu sheekh yongerako nti ne bwe biba byalo bwe biba byagala embeera etereere tetulina kusooka kulwana ku byanguudo masannyalaze bwe tuba twagala ebyalo byaffe bitereere kye tulina okulwanako okusooka nga tetulina kirala kyonna kutereeza nzikiriza ku kyalo abantu bave mu masabo bave mu kweraguza bajje eri Allah yagamba Allah mu suratul A'raf walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin teyagamba na baraka emu wabula barakatin min as-samaa'i wal ard naye lwaki ebyalo bikaaba walakin kadhabu wava ensonga ithan ku mulamu ogwo omunene sheekhe tuyinza okuwanvuya kuba bwe tuba kizze kwogera ku nzikiriza n'ebirungi tetusobola bimalayo gwe mulamwa gwe tugendako ogwokubiri mukadde wange barakallahu fikum qabla dhalik naam oyogedde ekigambo ekyo kitegeeza nti al-aqidatu al-islamiyya aqidatu at-tawhid naam al-aqida ar-rabbaniyya ombaka gye yatuleetera sallallahu alaihi wasallam enzikiriza y'obusiraamu enzikiriza y'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala enzikiriza ya tawhid naam y'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala kitegeeza nti kikulu nnyo eri abantu individually ate kikulu nnyo eri society wakati awo badde otuwa omugaso importance eri omuntu ate n'otuwa ne eri society at large oba kaalo oba ggwanga okiwulidde ebintu bino ebyokusaddaaka seeka kyoyogeddeko nti enzikiriza abantu bajja kuwangala bulungi naki kati tojja kusanga muntu asaddaaka mwana we mbwagaggawale lwaki olwokubanga enzikiriza eteredde amanyi singa kubikola muntu asaddaaka bantu olwokubanga asitula ekizimbe mbw alina kumala kuyiwa musaayi naki ogw'abantu ebyo biki ya rabbi tojja kusanga gasiya oba kafankuna aliono noli naki mu society kiwulidde ne gavumenti sente zeteeka oluusi mu kulwanyisa ebikolwa ebikyamu oluusi kutawaana kwetawaana naki ojja kulaba nti masha Allah ebintu ate byongedde okuwanguwa lwaki kubanga abantu nga balina enzikiriza eyaki obulamu buwoome tutambulire mu mbeera eyo mu ssanyu eryo jazakallahu khairan tumwebaza Allah eyatuwa enzikiriza eno kubanga mu butuufu Allah yagituwa tweyagale kuno ku nsi tukombe ku bulamu obwo obunyuma kubanga tebuyinza bulamu kuno kunyuma Allah bwatyo bwe yasalawo tubukombereko wano kubanga guno omutima ogulaba weweetoolera obulamu buno era bwe tuba tugenda eri Allah mitima gino gye gigenda bwe tuba tugenda eri ebifo bigere naye okugenda eri Allah mitima gino yauma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allaha biqalbin salim tugenda eri Allah n'emitima gino nga giteredde gisinza Allah waagyo essanyu lyetoolera wano osobola osanga omuntu nga mulema kinaye ng'essanyu lyalina terigambika ku ebyo nzijukira ekigambo kya sheekhe waffe Abdulrazaq ibn Abdul Muhsin al-Badri
musomesa waffe e Madina Allah mutukuumire alina ekigambo kye yatunyumiza nti alina we yagendako omu ku basajja abalongoofu ne basanga omusajja ng'ali mu kaluumu emyaka 4 nga tavaawo nga byonna baleeta baafu okwetawuluza awo naye sheekh atugamba nti omusajja yalayira n'agamba wallahi simanyi oba mwono mu Saudi Arabia waliwo ansinga essanyu n'obulamu obulungi yakilayira naye nga obulamu gye bayita essanyu liriwa era ekyo kinzijukiza ensonga ya sheekhe ayitibwa Abdurrahman ibn Abdul Muhsin sheekhe Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi yawandiika ekitabo kye bayita al-wasailu al-mufida lilhayati saida yakuŋŋanyizamu ensonga nga 21 rahimahullah eziraga oba oyagala okutuuka ku bulamu obulungi era ensonga gye yasoosa yeeyo bw'oba oyagala obulamu obulungi mu buli ngeri yonna kusooka kutereeza ki naye ekitabo ekyo yakiwandiika bw'okisoma oyinza okulowooza oba yali mu bulamu ki naye yali musajja nga mulwadde baali bamutadde ku ndiri nga bamuganye n'okwogera Sheikh Abdurrahman ye musomesa wa Sheikh Ibn Uthaymin baali bamuganye okwogera era abaana be bayingiranga amina ya rabbi abaana be bayingiranga n'akweka empapula nga tayagala bana kuwaza bo balabo bamulwadde ki naye ng'obulamu bwalimu yawandiika ekitabo ekyo kyewuunya kitono nnyo risaala ntono naye ng'olaba Ethan lyeri essanyu ab'ebitiibwa bwe tuba twagala essanyu kuno ku nsi kutereeza nzikiriza kati mu kufunza omulamu ogwo Sheikh mukadde wange tukwebaza emirundi egikulembedde gw'obadde otutegeezaako ku darusu gaggadde eyo darusu ebimu ku bigendererwa ebinene byetunulidde byebyo abantu okufuna essanyu okutereeza nzikiriza abantu basobole okutuuka naam okonye kunankani ku kigambo kya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim abatulaba barakallahu fiikum khairan tuongerekawo katono biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nti al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yagamba nti omutima teguwona illa idha salima min 5 ashiya okujjako babunye ebintu bimeka ebintu 5 naye kati bw'okitunuulira ebintu ebyo ebitaano byonna bye yalaga al-Imam rahimahullahu ta'ala ekisookera ddala yagamba nti salimun min ashiriki omutima guteekwa okuwona shiriki guteekwa okuvaamu obushiriku bwonna guteekwa okutereeza enzikiriza ne guvaamu ebintu by'okweroguza byonna ebyokusamira ebyokuwongera lubaale ebyokwabya ennyimbe zino ezennankani ezo z'ebyobuwangwa omutima guteekwa okuvaamu ebintu byonna ebyokusinza ebitali Allah negugendamu Allah waagwo negugendamu Allah salimu min ashiriki alladhi yunaqidu at-tawhid guteekwa okuwona shiriki shiriki oyo akontana ne tawhidi kuba tebisobola kwegatta diddani la yajtami'ani ebyenyuma ebibiri tebisobola kukola ki kwegatta n'akamu n'akeddagala sheekhe wange barakallahu fiikum idhan omutima bwe gujjawo shiriki gutereezaawo tawhid awayonjo negwawula Allah waagwo negwawula Allah waagwo subhanahu wa ta'ala wa min thamma negwesiima ffenna lye twogerako lye tunoonya tulina ddifuniraawo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese era nsaba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu atuwe tutereeze enzikiriza barakallahu fiikum sheekhe nno abatuuliza bano basaana okimanya nti olw'obukulu bw'enzikiriza ate nga katono nnyo ketutyogeddeko barakallahu fiikum ffe ng'aba al-aqidatu awalan y'ensonga lwaki twavaayo ne tutandikawo ensonga eno okiwulidde bulungi al-aqidatu awalan tusomeseza ku mikutu gyaffe al-aqidatu awalan gaggadde darusu yagaggadde nti tukkirire wansi ku ground tulumbe abantu abatalina smartphones zino tebamanyi smartphones z'ebyadata tebabirina naki naye ate da'wa bagyetaaga era enzikiriza bagyetaaga kubanga al-aqida sahiha al-aqida al-islamiyya enzikiriza entuufu enzikiriza y'obusiraamu naam wallahi hajatu nnasi ilaiha maasa obwetaavu bw'abantu gyeri bukulu nnyo ekigenda ewala kano olwekyo zino zensonga zetwatunuulira
ne tutandikawo durusu zaffe ezo okiwulidde bulungi kuga twongeremu amaanyi mu kumunyisa enzikiriza. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Kati ku luno tuligaggadde gye tuzze nga tubategeezaako biidhinillahi tabaraka wa taala tuliyiganga mu darusu ya aqida eyo egenda okutandika olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi nga 2 ennaku 3 21 22 inshallah taala. Bamashekhe bangi bagenda kubaayo bannanzikiriza nga batutematemera buli shekhe yenna gukwata aktharu min 20 mashallah sebe nteekateeka yonna yawedde kugamba abasoba mu 20 nga bonna buli agukwata ayogera ku nzikiriza, buli agukwata atusomesa ku tawhidi. Allahu akbar. Musiraamu oyinza okusubwa omusomo ogufaanaganako bwe gutyo, oyinza okusubwa semina efaanaganako bwetyo. Barakallahu fikum. Fena tubeeyo biidhinillahi tabaraka wa taala tusome eddiini yaffe, tusome enzikiriza yaffe. Sheikh mumuwulidde kye bwatugambye. Kakati Sheikh barakallahu fikum, darusu eno biidhinillahi tabaraka wa taala mpozi liriddawa tuli ku Iganga kibuga kye Iganga, somero liyitibwa Ibn Baz secondary school eri abalenzi sebo waliwo Ibn Baz girls naye tugenda kuli abalenzi tugenda kubeera ku Ibn Baz boys. Kitegeeza nti abatamanyiyo barakallahu fikum bw'otuuka Iganga mu tawuni wennyini kati n'obuuza ekidde emayuge kyekiriwa. Mashallah. Ekidde emayuge oyinza okutambulako mayiro ng'emu otuuka ku ssomero lyaffe ery'ekitiibwa lye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala liteeke mu baraka, lye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala litukuumire, lye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize liveemu ebibala bingi, liveemu emigaso mingi, liweereze eggwanga, liweereze eddiini wa hakadha. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Oba otuuka biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Sheikh waliwo akantu abantu abamu babadde bakeebuuzabuuza, abamu nga bamanyi okubuuza nti owaayi okuyingira mu darusu kwa mmeka? Okiwulidde Sheikh sebo okuyingira mu darusu mu dalasa kwa mmeka? Mu dalasa ya aqida nkulu eyo sebo. Darusu eno teriiko sebo bisale byonna, ate okuba nti togenda kusasula mu kuyingira n'ebyogenda okulya n'okunywa tolina kyogenda kusasula. Ate insha Allah tusuubira ne bonaabona ekitabo ky'enzikiriza kimu biidhinillah ku mulamu ogukola ki ogufaananako bwe gutyo. Kino nno Allah ayisiriza ku baddu gye bali eyo nga baagala ensi eno erongooke, abakutte ssente zaabwe ne bagamba laabwe kiba kyanzikiriza, mu butuufu bakutte ne bawaayo. Abaddu abo Allah kwayisiza darusu eyo okubeera nti ekola ki ebaawo, bakwata ssente zaabwe abasiraamu ne batuula, abasukka mu mutwalo abasukka mu mameka, ne balya ne banywa ne bafuna ebitabo ne bayingira, tebalina ke babagjeeko ne baddayo okumala ennaku ezo mmeka 3. Subhanallah, kigambo kikulu Sheikh. Njagala kwongera Sheikh katono nnyo. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sheikh bayogeddeko nti bakoze ekitagambika mu kubeera nti masha Allah bateekamu akasente kaabwe, bateekamu amagezi gaabwe, bateekamu amaanyi gaabwe, buli kimu okulaba nti darusu eyo eyimirirawo, okulaba nti abantu basoma enzikiriza nga si bizinesi yeteekebwateekebwa nti oba olyawo oluvannyuma enagibwamu ekigibwamu la wabula kuteekamu alhamdulillah ate n'olujja ate kuteekamu ndala wa hakadha. Barakallahu fikum. Tolaba nti kyabuvunaanyizibwa nnyo okubeera nti twebaza ku bantu ng'abo. Bannange tubeebaza mwenna abatuyambyeko, tubeebaza mwenna mu butuufu n'olwaleero okulaba nti wakyaliwo betutuukirira era ne batuyambako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa abasasule mu ssera, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa abasiime, abateere baraka mu byenfuna byammwe, abateere baraka emikisa mu bye. Sheikh baraka kitegeeza ki? Thubutul khayri ilahi fi shay. Allahu akbar. Okunywera kw'obulungi obuva eri Allah ne bw'obanga oyingiza 10 nga Allah n'alikuteeramu emikisa. Bwe kitegeeza Sheikh. Kati abantu kundagu baagalayo ki? Nga nannyini mikisa waali basobola ogimusaba. Feffe nnyini tuyitirize okugyesabira wakati waffe biidhinillahi tabaraka wa taala. Lwekyo tusaba Allah abateeremu baraka byenfuna byammwe, bulamu bwammwe, mu bantu bammwe wa hakadha. Barakallahu fikum. Sheikh olina kyoyongera ku darusu y'enzikiriza? Kyenkyasaba mu kiseera kino wakyaliwo biba bibulaabulamu kulya. Saba Sheikh otusomere ennamba y'omuwanika eri abawulidde
omulamu ogwo okutereeza ensi Allah ayisiza ku nzikiriza eno nga beeteefuteefu okuba nti bayambako ensi eno eterere bafune obulamu obulungi ne ku lunaku lw'ekkomerero empeera nsaba ogitusomere. Barakallahu fiikum abooluganda. Ennamba z'eggwanika esooka 075 075 26 35. Eyo eri mmanya ga Isa Ntanda omuwanika omukulu. Barakallahu fiikum. Eyokubiri eri 078 2 7 88 emu 95. Eri mmanya ga Abubakari Muhammad Serukuma. Barakallahu fiikum. Kyogeddeko Sheikh kikulu nti hatta n'olwaleero obwetaavu bwo bukyalabika obwa darusu eyo mu ngeri y'okukola kaweefube ateekerateekera obulungi abagenyi ba Allah subhanahu wa ta'ala bajje basome enzikiriza nga batebenkevu Sheikh bamasheekhe babasomese nga batebenkevu. Barakallahu fiikum. N'olwaleero obwetaavu bukyakola ki bukyazuuka obwetaagisa obuyambi bwammwe. Barakallahu fiikum. Sheikh kyayogeddeko kikulu nnyo nti biidhinillahi tabaraka wa ta'ala bakyali eyo. Ennamba z'amasimu tuzibawadde nga mu butuufu Allah yakuggulirawo. Barakallahu fiikum. Mutuyambeko mwongere okutuyambako obudde butuweddeko olwaleero tusigaza lwokka darusu etandika enkya naye empeera ze zijuvu ojja zisangayo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Sheikh obadde olina kyoyongerako? Kyenyongerako ekiraku kya darusu baganda baffe bangi batuukiridde bambi baagala okugenda beeteefuteefu okuva mu bitundu ebyenjawulo. Abakyala twakikatiriza nti ekituufu omukyala atambula ne mahram. Ensonga abasiraamu alhamdulillah bakitegedde. Abantu bano alina obusobozi osobola okufuna mu kibuga babajjako emitwalo 3 kitundu osobola okupakira abantu 4 5 olina emmoloko osobola otufunira kigege n'oteekamu abasiraamu mu butuufu webali bambi beeteefuteefu. Embalala abasiraamu babajjako emitwalo 6 mu bitundu byeyo Mbalala Kyazanga ng'osobola okuyambako basaba nakyo tukikole ki tukikole biidhinihi tabaraka wa taala. Sheikh oyogedde point eyo nkulu kuba waliwo omusiraamu ng'ayinza okuba agenda yes naye ng'ate Allah yamugaziirizaako alina ku busobozi ayambeko ku banne abatalina busobozi nga bandyegombye okugenda abo weebali tubalinako obujulizi. Ate ne wabeerawo omusiraamu nga tagenda kusobola kubaayo ffe tubakubiriza ffenna tubeereyo ne Sheikh togaana omuntu asobola okufuna ensonga nga mutuufu yasimba okyolidde neemulemesa okugenda. Kati gwe wandyetaddemu transport n'ogenda n'osoma transport eyo muteeke munno biidhinillahi tabaraka wa taala atalina bulungi busobozi yasobola okubeera ng'agenda. Kikulu nnyo kyoyogeddeko Sheikh eky'emmotoka alina emmotoka n'ateekamu amafuta n'eddereeva ejjana ya Allah ya mazima. Allah asaasire Sheikh Mazinga alina esogani ye gy'akozesa ennaku zino buli walaga bw'ati byalaze afundikira alaga ejjana ya mazima. Allahu akbar. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agituwe. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuteremu obwangu mu kugikolerera. Bukolererwa bye bino bye tuliko biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Naam Sheikh. Nzikiriza ssebo nga tetunnawumbawumba tegeeza abasiraamu nti ekibiina kino ekyenzikiriza kyaggulawo offices otegeeza al-aqidatu awalan mu kutereeza enzikiriza e Makka ne Madiina kyaggulawo offices za hijja. Era omwaka guno ssebo enteekateeka zonna eza hijja ey'omwaka guno zaawedde ne umra naddala ya Ramadan biidhinihi tabaraka wa taala mujjeera tutambule ffenna tusome enzikiriza ne mu bifo ebyo biidhinihi tabaraka wa taala. Ekya hijja ate hijja zino oba ibaada zonna ziteekeddwa okuzimbirwa ennyo ku nzikiriza. Al-aqidatu awalan yeegendereza nnyo enzikiriza ate mwana wattu efaayo nnyo biidhinillahi tabaraka wa taala ku nzikiriza z'abasiraamu. N'olwekyo al-aqidatu awalan hijja andi umra services Sheikh gy'abadde akutegeezaako mujje biidhinillahi tabaraka wa taala tujja bawa services ennungi ezitambulira ku nzikiriza entuufu eziri ku sunna
zombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sheikh tuweyo ku masimu biidhnillahi tabaraka wa taala abantu ayinza okubeera eyo nga mwetefutefu biidhnillah nayagala kubeka simu barakallahu fikum tuweyo ku masimu ga simu esooka tuyinza okuyita ku Airtel eya 075 emu 075 emu 48 58 10 eyo oba nfuna bulungi oba okuyita ku MTN eya mukadde waffe Sheikh Muhammadi Sheikh Abubakar Muhammad Serunkuma sebo nkisabo gibawe ya MTN barakallahu fikum MTN eri 072 978 072 barakallahu oba tusanga ku offices zaffe ku Container Village Container Village opposite ne Babukola ekizimbe kiyitibwa Kingsway Plaza bw'olinnya ku mwaliiro ogwa waggulu ogwokusatu room T5 osobola okutusanga ne twongera okwogera ku nsonga z'okugenda e Makka ne Madina biidhnihi subhanahu wa ta'ala. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Twongera kubakunga insha Allah bonna bajje tusinkane olunaku lw'enkya yiganga ne bakadde baffe abawerera ddala bashuyukh kuva mu bitundu ebyenjawulo abasukka 20 basukkira ddala mu 20 nga bonna bazze ku mulamu ogwo idhnihi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum mulundi ogwa shekhe naam nti mwana wattu twali mu darusu ya Umma House mwe tukulisaayo abaaliyo era ne tubeebaza omulimu gwe baakola gwali gwa ttendo shekhe abasiraamu Allah basasule musiraba bakola nnyo barakallahu fikum. Naye Sheikh Adam Musinjala yasumulula byasumulula era zasumulula ebyenankali yasumulula byasumulula mashaallah. Naye kati kuolwo oba agenda kutusumululira biki mashaallah tuli naye gezaako kubisubwa biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Sheikh tuli naye barakallahu fikum jazakumullahu khairan ne bama sheikh abalala bonna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Bana tubagala nnyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanywereze ku tawhid ne sunna kunzikiriza entufu ne sunna ate wekitiibwa Allah azza wa jalla tuwe enkomerero ennungi tuyingire ejjanaye ey'ekitiibwa. Tubeebaza okuba nti mutuufu baagadde enzikiriza. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba Allah atunywerezeeko. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Eno ye Salam TV. Ekyatandika ng'ekyokusaaga